big up upon yourself mwebali yomo balire ddala go wenne yakwata ensimbi notta essawa zono lunaku n'ogenda okwekalakaasa mu ggwanga erya Amerika n'ogenda okwekalakaasa mu ggwanga erya Bungereza n'ogenda okwekalakaasa e Sweden n'ensi endala gye bagezaako okwekalakaasa wepona abaana bonna ba comrade mwenna abaagala Obuganda abakola bu video ku buli mutendera gwonna mu Uganda n'abali mu diaspora nga mbanja Ssaabasajja Kabaka oba bwali comical oba bwali political oba bwali kibonna nga bubanja Ssaabasajja Kabaka mwebali nyo balire ddala kubanja lyo bebaza nnyo kubanga Museveni mission yali nti tuleme kwogera ku Ssaabasajja Kabaka musajja watu afireyo ng'omunaku bo bakole kye balina okukola kali njala bebaza nnyo mwenna abakola omulimu ogwo abatambuza bu video n'abaabukola mwenna n'abakyabukola temuzikiza obwato obufa magoba ombanvuddewo kampisa obulanga bubiri bwokka then tulyoke tugende ku video yatulese sharing a video alright kalamu kano kagenda eri mwenna abandiyagadde okulambula ku bigere kugenda mu ggwanga erya Canada njala bategeeza nti conference eno the International Conference on Ending Malnutrition 2025 the theme Better Nutrition for Better Lives second edition is on ejja kubanga etegekebwa mu ggwanga erya Canada mu conference hall gaggadde eyitibwa Woodbine Banquet and Convention Center ejja esangibwa ku 30 Vice Regent Boulevard ku M9W7F4 ng'oyagala okwetaba mu musomo guno mu ggwanga erya Canada gujja tandika mu mwezi 17 omwezi ogw'olubereberye 2025 ate gukomekerezebwa nga mu mwezi 18 omwezi gwegumu omwaka 2025 okumanya ebisingawo ojja kukubira kafulu okutegeka convention yeno n'emikolo egy'okunyumirwamu omukyala Dorothy Kajumba era executive director wa Extreme Music and Events Management mu ggwanga erya Canada osobola mufuna ku ssimu ze ez'omungalo ziri 2 nzibasomera buli lunaku esooka eri kasalaba emu 6429030 eyo esooka ey'okubiri eri kasalaba emu 437259603 bwanzo ogedde mu lulimi lwaffe lumanyi olya Digobe kanzidde mu luzungu. So for more information about this conference, please contact the organizer, Madame Dorothy Kajumba, on her main contacts. Either you call her direct or on our WhatsApp numbers. The first number is +1 647 929 0340 or +1 437 259 6031. Ojja kubanga omufuna akubuulire biki ebyetaagisa na butya bw'ogenda okubanga omutuukako kweyo event egenda okubeerayo omwaka ogujja mu January. Kale bwe tumala akalanga ako kampisewo akalango kano. Akalanga kano kagenda kayisa mu ngeri ya kalimu ebintu bingi nnyo. Kanaku kajjukiza ate kaakuzuula. Akalango kano kanaku kajjukiza naye ate kaakuzuula. Kale njagala buli muntu yenna awulira ka video kano akalango kano ojja kansaliramu okasaasaanye. Kasoma bwe kati. Okusookera ddala abantu bangi mu mwaka gwa 1970 okutuukira ddala 1979 eyali omukulembeze gw'eggwanga omunandule mugenzi Amini lwe yakunkumulwa omukono mu ntebe n'awaŋŋanguka mu ggwanga erya Saudi Arabia yafiira nakati gye bamuziika. Abasajja ba Flonasa saako n'ebitongole ebirala byakola effujjo lingi nnyo mu kutta bannayuganda okwolona gavumenti y'omusajja oyo. Naye abantu bangi baafiiramu era abantu bangi baabulwako amayitire. Butyo ne famire zimu zikyanoonya abantu baazo ab'eŋŋanda abakola emikwano abattibwa abamu baaziikibwa mu kirindi. Akalango kano bwe kati mu kkowa eryo weegwa. Kati gwe wenna ng'osangibwa mu kitundu ky'Ekawolo Lugazi nga wali obaddeko ku ddwaliro ly'Ekawolo obanga oli mukozi obanga oli mujjanjabi obanga oli muntu wa mu kitundu ekyo, waliwo enjega eyagwawo mu mwaka gwa 1972 ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana. Abasajja basatu battibwa naye ababiri baziikibwa mu ntaana y'emu. Kati famire eya famire emu ku bantu abattibwa bali bakola mu ddwaliro eryo nga bali bakola mu department esasula emisala gy'abakozi. Bakubatibwa ku basasiri bona
ne battibwa ne bazika mu ntaana emu. Kati family emu bambi muzadde waayo agiroosa ayagala bamugjeyo, naye omuntu amuli waggulu family yabula tebamanyi wa kubasanga na kuzuula butya kuba tebasobola kujjayo ali wansi ate balekeyo ali waggulu. So family efunye okusomozebwa ebbanga lyonna nga banonja bute bagenda okufuna family y'omugenzi ono gubaziika ne taata waabwe basobole okubanga batwala ebisigala by'abagenzi. Tebagadde kukola kintu kino nti bajjeyo waabwe kuba emyaka mingi, bo baagala bayisa akalawo kano buli muntu asobole okubanga akola ki nga ategera akalawo kasoma kwe kati. Family y'omugenzi mugenzi Lukwago Nabwaga Joseph. Family y'omugenzi Lukwago Nabwaga Joseph ono ye mwami yali akulira okusasula emisala gy'abakozi mu ddwaliro e Kawolo. Yakolanga ne mukwano gwe oba gwe tuyita workmate oba assistant we mu kusasula emisala, erinnya bampaddeko lya Kamoga lyokka. Yali assistant we mu ddwaliro e Kawolo mu mwaka gwa 1972. Bano battibwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana 1972. Naye omuntu owokusatu yali akola nabo mu ddwaliro eryo yali ayitibwa Mwami Sserwadda. Ono ye Sserwadda bambi ye ab'eŋŋanda basobola okuba nti bafuna omulambo gwe ne bagutwala baguziika. Naye family ya mwami y'omugenzi Lukwago Nabwaga Joseph yo teyagala kujjayo mulambo guno ate erekeyo omulambo gwe yali munywanyi w'oyo nga tefuniddwako mayitire. Kale gwe wenna ali eyo ng'omanyi family y'omwami Kamoga eyali akola mu ddwaliro e Kawolo mu mwaka gwa 1972 abattibwa lubona nga n'ensi eraba bambi kitammwe family eno emanyi waali naye tebasobola kujjayo muntu ali wansi ate balekeyo ali waggulu nga tewali family member yenna asobodde okubeerawo. Kale family y'omugenzi Kamoga ng'omanyi nti kitaawo kojjaawo oba muganda we yali akola mu ddwaliro ly'e Kawolo mu mwaka gwa 1972 nga wagwawo enjegere yagwanga ennaku z'omwezi 28 mwezi gw'omunaana 1972 bambi fuba okulaba ng'otuukira family y'omugenzi Mr. Lukwago Nabwaga Joseph ku ssimu yaabwe ku ssimu zaabwe ez'omu ngalo nga omuntu gw'osobola okufuna ye mukulu Mandela Kizito ku ssimu ye ey'omu ngalo 0744929347 nkiddamu. Family y'omugenzi Kamoga ngeri bampaddeko limu nga oba yali kojja oba yali muganda oba yali ani oba yali ki oba yali jjajjaawo nga temwamanya mayitire go bamaziika ge. Njagala bategeeza nti omuntu wammwe yazikibwa mu ntaana ne gwe yali akola naye mwabulwako ndi ye mufuna. Ne kati family y'omwami ono yeemanyi waali mujja mufuna ku ssimu ye omwami ono omuyita Mandela Kizito ku ssimu ye ey'omu ngalo 07449 ojja kuba omufuna abuli ebiddako kanjiddemu 0744929345 omwami ya Mandela Kizito musobole okubanga muyambagana buli omu atwale ebisigalira bya family ye balyoke balabe ki ekigenda okuddako mu ngeri eyo. So akalanga ako bwe katyo bwe kayisizwawo olw'ensonga nti bantu bangi bafiira mu ngeri etategeereka myaka egyo effujjo lingi eryakolebwa era nakati eryefaananyizaako bwe lityo. Kekabadde akalango kati jala tugende ku kibululugi tusimbula video. Mu kibululugi kyaliro njala kiweereza mwenna bazadde bannange abakyala n'abaami yonna gye muli. Oba owagira enkyukakyuka oba togiwagira nkyukakyuka naye ng'oli muzadde olina abaana. Enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa. Ensi weeyolekedde si walungi nnyo eri abaana be tubutuza ennaku zino. Emirimu gyakeka nnyo era ng'ate tubateekamu ensimbi nnyingi nnyo okubasomesa. Kino kibaviirako okuba nti bagenda kutaayaaya, abamu bafune embuto ku nzija, abamu bafuuke emiyaayu ku kyalo. Naawe kennyini omuzadde abaana bakufuukira ekyambika otuga okwebuuza bano bonna zaala baaki naye ng'embeera yeereese ebintu ebyo. Buno obubaka njala bugende buli emuzadde yina gy'oli. Newankubadde tulina eŋŋombe egamba nti nze engeri gye nayisibwamu ate saagala abaana bange bagiyitemu, ekyo kituufu nnyo. Naye ffe singa tetwayita mu mbeera eyo twandibadde tetuliiko oba tebadde tetusobola kukola.
bulijjo okoma okuginya omwana n'omulaga nti buli kimu kisoboka era okimuwa mu budde nga tomulagidde kikyakola wattu oba weeyolera mpiri muzadde munnanga aliyo kana akawulirize nnyo mu kigulalo gye kyaleero ngenda kusaba n'obuwombeefu bw'oyinza okuba essaawa zino mu yafeesi yo emirimu gy'okola gikuwa ensimbi gikuweereza bulungi nnyo era ng'abaana baanabo bali bulungi nnyo okusinziira ku baana b'abalala naye nkugamba nti olina ekirungo ky'olina okwongeramu abaana bano bakifune ekisookera ddala muyigirize abaana bammwe okukola abaana ab'obuwala mubasomesa emirimu gye balina okukola ng'abakyala abaana ab'obulenzi mubayigirize emirimu gye balina okukola ng'abalenzi abaana mubayigirize emirimu gye basobola okukola ng'oggyeko gye basoma obusomi mu bitabo mubayigirize okukola olw'ensonga nti omwana ono olwaliro wooli enkya toliiwo togenda mulekera muntu yenna kumusobola singa oba wamukoze ekyejo togenda mulekera muntu yenna kumumanaginga olw'ensonga nti gwe wamukuza bubi anti olina engombe egamba nti akakyamamira ne bwokagolola kamenyeka bumenyesi gwe nga bw'oyagala okuza omwana wo n'abala baagala bakoze abaana baabwe naye singa onoovaawo gwe abadde amanyidde omwana gwe okuza ekyejo agenda kubeera naani ensi eyina ebizibu bingi nnyo tekyalina budde mukuza abaana ng'abaana bagenda kubeera flexible and comfortable oda we babagenda nga bali useful to the society ne gye babagalaze singa aguddewo enjega omanyi omuntu bw'ofa mu lumbe munnanga abakungubazi bajja bangi era ebigambo boogera bingi nnyo ne mu kaseera akakokungubaga bagenda okuteekayo oba ne mu nnyimbe abamu beeyama nti andize omwana ngenda muwera nti mwana ngenda mukola ki naye olumala okubulizaako ettaka buli mukungubazi ng'akinimbuka dda gy'apangisa oba gy'azimba toddamu mulaba kwadde omukubako ekimunyi kati bye bana betwogerako nti omwana olubata wamuzimba bulungi kiba kizibu nnyo ngenda kusaba muzimba abaana nga basobola okuyita mu mbeera yonna ey'obulungi ey'obugubi naddala embeera y'obugubi lwaki mbagamba ey'obugubi abaana bangi bali mu biseera ebibasoomooza nga tebandiyagadde kubeera tebasoomoozebwa mbuuza lwaki njagala ombuulireyo nti waliwo abaana ng'abazaala nga ba street kid tebaliyo abaana bava bantu teri mwana gwe bazaala nga street kid teri mwana gwe bazaala nga malaaya teri mwana gwe bazaala nga mukwasi wa obadiya teri mwana gwe bazaala nga mubbi teri mwana gwe bazaala nga kireese bonna ebintu bino bayiga biyiga okusinziira ku mbeera gye babayise muteeketeeka abaana bammwe nga bagenda kubeera easy to manage era nga bali comfort basobola okugenda mu mbeera yonna esoboka so si kuzaala mwana afuuke ekizibu nga ne gy'ogenda omulundisa oba omwazika nga tasobola kubeera wadde n'ewiiki olw'empisa enfu olw'obutayagala kukola nga ne bamuwadde wantu tyagenda kubeerawo tasobola kufumba tasobola kweyoleza tasobola kwoza bintu tanakyasobola kukola wala atudde wali yatudde bamufumbire buli kiba kimukolere abo abaana bazibu nnyo okukuza ngenda kugamba naawe ali e Bulaaya ng'ozadde omwana w'e Bulaaya kikukakatako okutuuza omwana wo n'omukuza mu nkuza eyajjajjawo yakitawo gye yakkozaamu mu abaana mubajje ku Western Life nkiddamu abaana mbajje ku Western Life olw'ensonga nti Western Life yesinze okwonoona abaana mwe temwamanya muzungu kye yakola omuzungu yamanya okukontrolinga population okugijjamu obuyinike n'okugijjamu ekitegeera bawe excessive freedom nga tebalina limit to the extent they go beyond of denouncing their parents ne bagenda mu gavumenti nti ebalabirire teriyo muntu asobola kulabira mwana wo nakumanya bulumi nakumanya bukya bwayitamu nga gwe omuzadde gavumenti esobola kulabira mwana wo kumutuusa ku mutendera gwagiyitamu buno obaka mbusindikira mu Uganda yenna gy'oli oba oli mu America oba oli mu Canada oba oli Bungereza oba oli mu Europe oba oli luddawa tuula tomukuba nedda wabula muyigirize mutendeke nga bwe bakutendeka n'oyita mu mbeera yonna esoboka okutuuka okubanga osobodde okwebeezawo mu mbeera yonna bweri abaana abo gy'okoma muteeka mu mbeera nti tagambibwako fedde ebyalo ebyatukuzanga kye tuyita society naye gye munaakoma okuginya abaana bammwe omwana olunaku lw'onoovaawo tomanya ani agenda musigaza omuntu atasobola kukola ng'atayagala okulya wewava olugero lugamba nti omunafu azadde kaliira tunaawulira mukitegedde bulungi nnyo mufube okulaba mmwe abali mu diaspora nammwe abali e Kampala n'oba olina ensimbi nga zikuyitaba omwana wo oluwummula mutwale ku faamu agenda alunda embuzi agenda alunda ente agenda akola emirimu alyoka akomodera afutadde ku ssomero oba omuteekateeka okuba nti asobola okumanaginga ebintu bino oba olina edduuka nga sisitimu yakusomba migugu kugireta mu sitowa then nga bw'otunda omwana mufuula omu ku bapakasi abasomba emigugu
Oboli driver nga govuga motoka za safari omwana muyigiriza ovuga motoka ezo kijja mwangu iro okuyitambula mbuno neko onoga nti omwana wo muletera bata omuletera buli kimu tayina kyasobola kukola omukozi waali amoleza abulako mutwala mukamu gwanya musangule abulako mutwala mukinabiro musenya mannyo simayina enviri bazimusanirire simayi ki muganda wange weeyolera mpi gyotamanyi kubanga bw'onoofa olunaku lw'onoofa lwajja okumanya nti ensi emu onoonekedde omwana omuteeketeeke buli mbeera asobola ogiyitamu era kyovoola abaana bali mu Kampala baga nti ffe tuyiriba baakula nga bayiriba naye baana simanyi babobba mamizi boy mamizi gaalo kafenyera ebbuga lya labisi musango omuwase oba naye akuwase yensonga lwaki na disappointments nyingi n'obutemu bungi kyekibadde ekigwaro kyekyaleero nkifundiki mwandibadde mu kisalamu ne mukisaasaanya nno kuba kikulu nnyo ekyolwaleero kifundikidde katugende ku video tugenda kola part B eza video yaleero tugenda kola ekitundu eky'emmengo then tugende mu kitundu ekiri political gine esembera katandike n'eky'emmengo kale okusookera ddala njala tegeeza mwenna bannayuganda nga saawuddemu fe abajja ku social media kuno kwogera ensonga ezikwatagana ku ggwanga n'ezikwatagana ku nsonga za Buganda wattu tetujja kuno kusiika binyumo twasooka ne tumanya butya Museveni bwakola emirimu gye fe ne tujja tugikwatemu tugikyuseemu yensonga lwaki twogera ennaku ez'enjawulo okuwabulira ebintu bino si lwakuba tetulina kyakukola tulina ebyokukola bingi era singa tubadde tujja kukola bintu bino singa Museveni ebintu byabikola nga babyagala n'ennaku zino akola amanyi nti eriyo abaana bagenda okujja ebintu babikubamu bituli bife ekyo mwandibadde mukimanya bulungi nnyo omugaso gwaffe n'omugaso gw'abakomole ne bakola omulimu gwegumu yensonga lwaki nti buli lwe tujja twogera ebigambo bino babikyusa oba tebabikola bwe babikoze ne baswata bagenda kuddamu kikola kwe mulimu gwaffe kati njogedde ebigambo kuno sibimanyi bungi bwabyo ne mbasomesa kye tuyita diversion propaganda blackmail stunts buli kimu nekibasomesa ne mbabuulira abantu ki Museveni baakozesa na buki bwakola emirimu gye wiiki eno nanzize mbateekateeka mbabuulira biki bigenda okubeerawo ne mbagamba nti kuba yawala sigenda kiddamu nabagambye nti eno wiiki nga tugifundikira omutanda ajja kuba akomyewo naye ekyensonyi ekikwasa ennaku waliwo omuwala ate njagala nnyo muteeke efusiira ku bantu ki abafulumya ebintu ku social media waliwo omuwala we baŋŋambye nti ye gurupu y'omuvubuka oli gwe bayita pressure omuwala oyo yatadde vidiyo eraga nti Ssaabasajja Kabaka yayingidde mu Uganda nga yayise Nakiwugu ku lyato omuwala oyo amanya muganda tayipingire wano yasoose okupositinga posti eyo then mutandika okugatta obuwaya omuwala oyo amanya ndoza mugamba nze ngeerabidde yasoose okufulumya kuba abaana bangayi bulungi nnyo nti yagifulumizza amanya mugateeke wamumanyi bulungi nnyo abaana abo bonna eyo kiriki y'amayiga kiriki ya gavumenti abadde bakola ebintu bino nga mwe temumanyi bamuyita Aisha Blessings thank you very much bamuyita Aisha Blessings mukyala Aisha Blessings oli mu Tanzania oli mu Uganda nganze mwendi omusajja omukulu nga siyomba na bakazi atemba w'ekitiibwa mukyala Aisha Blessings obubaka ajala mbukusindikira bukutuuseeko ngenda kusama kimala emivuyo gye mwalimu egya Muganda pressure okujolonga Ssaabasajja Kabaka twamanya bali abakozesa bwafulumiza video eyo era wegasse kuba n'otukonfamingira nti mwe mwalimu baga okusasulwanga mayiga okutyobola Ssaabasajja Kabaka ngenda kusaba togeza n'oyimirira mu layini y'omuliro gwe bayita Aisha Bless togeza n'oyimirira mu layini gye bayita ey'omuliro ojja kufuna obuzibu oyinza obutasobola kufuluma kudda Tanzania nga nabo tokyasobola bafuna kubanga embeera wetulaga nzibu nnyo nkusaba toddamu omuntu yenna yafulumiza ka video yako wakoze ensobi ekitubeza ku social media ano kwe kubanga tumanyi buli kimu ekigenda maaso kola ki kwe kubanga tujjukiza abantu biki bigenda maaso kati njala sooka kutegeeza gowe nalwa video eyafulumye olunaku lwajjo nesaasanya ku mutimbagano buli peegi y'omuntu yenna gwagirabyeko
manya nti be abantu abadde bekwese nga bakolera mayiga nde this guys nga temukimanyi good enough nti mwabalabye ne muyita nti ba intellectual basoma bonna badde bakolera mayiga era nakati bakyamukolera njala bategeeza video gye mwalabye enkadde nnyo Ssaabasajja Kabaka omwaka guno bagutandika yatandika okutambula kululwe nga tena gwategezezzaako ng'ava mu kisaka kye ne yeetoola Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe ne yeetoola ng'atambula lambula ebintu by'okufuna ku fresh air n'okumanya abantu be bayimiridde batya. Video ezo ezimu eza recordingiwa. Era video yarekodibwa ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini 2024. Naye olw'okuba nti abasajja bano bakola ebintu bino okubuzaabuza abantu. Naawe kennyini njagala nsooka mbayigiriza ekigambo kye bayita forensics. Ne pay attention to details. Omuntu bw'ataviira nga Ssaabasajja Kabaka alabiseeko. Mubuuze alabikiddeko wa. Kubanga atwabagya Ssaabasajja Kabaka tannadde tubawulira ennaku z'omwezi agenda okudda. Nesooka weebuuze eyatadde vidiyo ekigendererwa kye ki. Ne mayiga nammwe abali emmengo n'abali mu gavumenti. Intention ya mu kigendererwa kyammwe kiki ekyabateesezza vidiyo n'ebifaananyi ebikadde. Olwali ennaku z'omwezi 2021 mbadde nnina akabanza akaŋŋambye nti bw'oba ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akozza ate bw'oba otandika emmotoka ne bw'ogivuga n'osinga eyagikola wattu emmotoka eyo olina okugipaakinga n'esooka newummula oba n'ogenda n'ogikola service. Jjo nafunye ekirowoozo nga kavidiyo tekannamulenga nti engeri omutanda gy'agenda okudda mu ngeri yonna gy'aba nazzeemu kansooke nkwata ebikolwa byange mbiteeke wansi ku program bimuli mbulanga emmengo n'omutanda muweemu ekiwejjowejjo akole awumule. Naye bwe batadde ka vidiyo ate ne munsitula akabanzi ne ngamba wo ebintu bino mubikola mu bimanyi okubuzaabuza abantu. Netavaayo mukungu mmego kugamba nti tukola disclaimer video nkadde wabula ne bakasaasanya ba government agents. Kitegeeza nti ekintu kimukuka omuntu ajja kubuuza what was the intention of releasing the old video to pretend that he was his Majesty the Kabaka of Uganda, that he had appeared somewhere in Uganda. That is wrong. Nadde ngenda kuwumuza problem engeri gye tumununudde akomyewo kansooke nange mpemu ekiwejjowejjo tuleki bagenda okukola. Naye ate kye baakoze kyannyongedde okutegeera nti bano abasajja balina ebintu bingi bavuga sitwagala tulwewaawo. Ekisooka omuntu atadde vidiyo naga Ssaabasajja Kabaka yerabiseeko mubuuza ebigambo biringa 3 bina ekisooka. Muge vidiyo nkadde yafuluma ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri 2024 nti ye Ssaabasajja Kabaka abadde Namibia nti ye yajjidde ku mazzi ku lyato nti ye Ssaabasajja Kabaka yatambudde okuva e Namibia ku bigere n'atuuka e Tanzania n'alinnya eryato oba n'atuuka e Kenya n'alinnya eryato nemuleeta nakyogo no. Mubuuze Lake Victoria egatta ku Namibia nti nedda common sense bw'oba tasobola bikunnyonnyola muleke. Kati for further reference eyo video gibagambye nti nkadde ku mikutu gyonna ffe twali twazitereka dda katumaze oziteeka tuzimayi bulungi nnyo. Video sigenda gizanya wabula ngenda bwa reference ku mikutu egy'entebe omanya eri abawakanyi bangi nnyo. Njereko baza abaana ababeera ku social media bakuuma ebintu bino. Omukyalo n'omuyita Namubiru Juliet yapostinga ekifaananyi Ssaabasajja Kabaka ng'era ali mu kifo kyekimu. Yakipostinga February 2024 kyekino kyennyini kye mwalabye bulungi nnyo. Era yateekako omutwe ogugamba Ssaabasajja Kabaka asiimye n'alambula omwalo gw'e Nakiwogo by Namubiru Juliet February 2024 n'agamba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Road Mwera Mutebi the second asiimye n'alambula omwalo gwe ogw'e Nakiwogo. Yeno post mu kintu kyekimugire bulungi nnyo yeyo post. Kati bwe tuvaawo ngenda bawa reference y'ebintu ebyo kati era zino page zonna z'entebe eza postinga video zino page zonna z'entebe si zange. Kati no page esooka bagiyita Kajanstown Council Community nga yali ya bagikolanga ka video ka reel
ya posting wa William Kitaka ngenaku z'omwezi 2 February era yawandika jubilation as Kabaka visit Nachuogo on Tuesday February 20th of 2024. The first reference. Second reference. Second reference ku page eno ya Ugandans at Heart UAH community era nabawandika ekigambo kyekimu naku z'omwezi ezimu naku lwerumu kati mwe bakomredi mwenda bana Uganda olunaku lwajjo nafunye ebirowoozo bingi nnyo era nafunyemu ekirowoozo kiŋŋamba ekituufu Museveni yatuloga naye nze siriimu n'abamu abafunye endowooza enjawulo siriimu nene mmanya lwaki Museveni afuze ebbanga lino lyonna kubanga tubadde n'abantu abawumba tuutu tubadde n'abantu abasiru nga tasobola kwawula wakati wa Bogoya na Ttooke olw'okuba nti byonna biraba nti byengedde byakyenvu nga tasobola kukola nti luno Ttooke oba ono Bogoya engeri gye basaasanyizaamu akatambi ng'otasobola kyandette okuti abantu Museveni nti bano abantu basaana kujjukiza bujjukiza buli lunaku bakuba emiggo nti kino kyekituufu yensonga lwaki tebamanyi ddembe lyabwe yensonga lwaki tebamanyi constitution yensonga lwaki tebagabadde beekalakaasi ne bagaana okwekalakaasa ate ne batandika okukaba temutumenyera nju ate simayo amazzi gabbe amasannyalaze gabbe mutubinyisa omusolo mutugoba ku mataka ne ŋŋamba okay no problem no worries amamesa amangi tegeesimira bunnya amamesa aganasobola okusima obunya ne gatuuka gajja tuuka yensonga lwaki Museveni agamba nti I fought for myself. I didn't fight for anyone because he knew the biggest number of Ugandans. Nchidam. Sicha ananya Museveni gamba nti he fought for himself and his family. Kubanga he knew the people supposed to serve bali dance. Abamanyi yabasoma bwati nagamba bano nyiga yabasoma nasoka nabateeka wali yensonga kubanga mu mateeka matuufu a statement Museveni izazaakola both on mainstream ne ku social media zandibadde balooya abakugu bamuwaabira dda mu makooti nga ne fero gye ziri eyo ffe ng'Abaganda tujja batta nga bwe twakola eyo fero yandibadde eri mu International Criminal Court ng'eri mu East African Court of Justice eri mu High Court nga n'emisango poliisi jaggulwawo dda but nobody cares. Ekyo sigenda kirwako katugende ku nsonga endala kati ku nsonga endala eyimiridde bwete ndi mweraliikirivu nnyo ebyensusso lwaki tulwanya olutalo luno okuva gye lwatandikira mpaka olwaleero naye abantu abasinga temwena kye mutalaba ekiinula ennyana kiva mu kibeere lwaki okuva mu 1986 mu system zetuliza tubasomesa Museveni awa abantu essuubi n'amaanyi okubakozesa ebikyamu abantu bangi abaddewo nga boogera nga balina amaanyi mangi mwine vice president species awandira kazi yaga abakyala mu kuba abasajja ku ngufu mu yettira bbaawo mu bintu bitategerekana abantu bangi nnyo tulabyeko bachairman Sifavu bachairman Situ abakolera Museveni nga boogera ebigambo bingi nnyo nga balina amaanyi naye ng'abantu abeera ne mission enkusifu gye babawadde okukola era ne bazituukiriza olumawo otutuukiriza mission eyo ne bavanishinga ne babula kati bwe najja okuba ebituli mu Mmengo ne munneegattako ne kuba ebituli mu Mmengo Mayiga jiddeyo ddala true characters nti ali ku mission enteeketeeke kyovulaga nti nze ndikakongekako kuba takakoona madda takakoona ng'ogenda kakoona ng'okomawo n'avuma n'ajerega kubanga is backed up by the state to accomplish his mission of finishing up the Buganda Kingdom buli kimu akikoze wetwogera olubiri lw'Emmengo lwonna lwetooloddwa amagye agali muleeya n'agamanyikiddwa agakutte emmundu zibuse piki
ekyo kyo n'abalambuzi bakimanyira beewuunya lwaki military all over mu lubiri nabagambye olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo lwa Mwanga luli mu kusirewa mu kitundu kiri eky'Emmengo ekyawansi eri bali mu kulusenda ng'ennaku bwe zisemberera nenno bonde tewali muntu avuddeyo kwogera ku nsonga ezira nze nzoogeddeko kati bwe nzija ngatta ebigambo bya Mpuuga nengatta ebigambo bya Mayiga abakungu abali Emmengo nengatta enkola n'ebiragiro n'ebyogerwa bajjajjaffe abataka ab'ebika n'empulira ng'amaanyi ag'ekisajja ganzigwamu gatya munanjulira mwenna abasajja n'abakazi abali kuno abamanyi obulombolombo n'ennono mukimanyi bulungi nnyo nti ekyawula omulangira ali ku Namulondo n'omulangira alindiridde babawulamu batya Ssaabasajja Kabaka olwamufuula omulangira addako ku Namulondo oba okusikira kitaawe bamwambaza empeta eno ebeera ku lugalo olwa Nasswi eno yemufuula nti agenda kubeera ki yemwawula ku balangira bonna nti Kabaka eyo emwawula ku balangira bonna era tojja gisanga ku mulangira yenna eno yempeta Ssaabasajja Kabaka gy'abeera nayo emwawula ku balangira bonna naye muyina kye mbale temugoberera kyekiriwa omusajja omutoolo Apuuli eyeeyita Wassajja Kintu mu kifaananyi kino empeta eyo giraba already ono yali mu mission enteeketeeke esanyawo Ssaabasajja Kabaka empeta ogiraba gyeri oba bulijjo temukyetegerezanga njikuzuumingire ngizeeyo njikuzuumingire oba njikuddizeeyo yiikyo oyo nno nga mbagambye nti si mutabani wa Muteesa okujjawo ng'agenze ku DNA nga bwe twabagamba era mu missoni yaabwe enteeketeeke ey'okusibira Ssaabasajja Kabaka e Namibia yali yakumutta omwami ono ngenda kukola information eno nja kwetaaga omuntu yenna alina further clarification and information about what I'm going to add out right now on contacting for more details okusinziira ku saaki enje sinnamaliriza nkyanoonyereza David Wassajja talina mwannyina yenna gw'ayogerako naye okusinziira ku saaki yange waliwo omukyala nga state agent bamuyita Ambassador Anne Katusiime ono ntegezeddwako nga nkyali mu halfway of doing my investigation nti ono mwannyina wa David Wassajja bwe bazaalibwa maama omu probably ne taata omu omukyala ono yono naye fun enough oba ekisisa omukyala ono diplomatic naye tayina kye tuyita biography tayina bimukwatako ne bogenda mu gogo biteekamu tayina biography lwaki baakweka biography ye kubanga Museveni bwati bwakola ever to keep his agents safe until they complete their information, their mission. Ono ye mwannyina wa David Wassajja. Kati essaawa zino ali mu ggwanga lya Tanzania gyawerezanga oba amyuka ambassador naye talina profile. Abamanyi details ku mukyalo ono mbasaba muntuukirire tumale okukola mo search yoyo mukyala
naye kuno ayinza okuba kwali yo ne tayina kye tuyita byafaayo y'omukyala. Alinga ambyuka ambassador ne talina byafaayo ku ne bwogenda ku biography ye wako ku Google oba talina byafaayo. Kati omukyala oyo bakweka profile zaabwe oyo ye Wasajja wa Puli Omutuula nga ino omukyala ono era alimu olutoolo kati oyo ye Wasajja. Omukyala era yoyo. Era oyo ye Wasajja gwe mumanya Puli. Eri agenda okugamba nti okufaanagana si Luganda. Yes, mutuufu. Naye nkugambye nti nkyakola okunoonyereza. Naye ekyasinze okummalamu amaanyi ng'omukyala ono talina biography oba talina byafaayo byonna. Nenzija nga nnoonyereza kinasusa okusembayo okutegeera nti ba Luganda. Kati wenina okwekanga kwange okwekika ekyawaggulu nti Museveni yali esetting abantu be nga Bob mission yaabwe yakuyingira kusaanya buli kintu kyonna ekiri mu Bwakabaka. Abanyoro beitu wonna we muli ngera bategeeza mufuba okulaba nga mufulumya omukama. Omukama embeera mbi. Omukama wabo Nyoro embeera mbi. Lwakuba temwagala kuwulira. Kati awo tugenda okusinziira. Video Mayiga zazaakola okuva emyaka giweze 5 nga akyusa statement kulambwa Ssaabasajja Kabaka ng'alimba Abaganda ganwanagana naye nga mulwanagana naye akyusa obuki akyusa obulimba bwe n'ateekamu n'okujerega nga ffe tusirise. Era ne yabadde Namibia nga bwe nabagambye nti byonna byabaddeyo byabadde biteeketeeke naye nga bwe mbasomesa buli lunaku ne Mayiga ekintu kyakola ebintu bino bisoma mu kitabo kyekimu. Mayiga akola atya? Mayiga asindika abantu ku mission ne bamupresentinga naye nga yeetogenda mulabamu naye nga mwali. Kati ne Museveni mission ye eya divide and rule mu Buganda okugitekinga over ye already kateri mu 90% naye era akola gataliimu. Saga yonna yabadde ya Namibia bagambye nti I don't know whatever is taking place in Namibia. By the way, I didn't know that His Majesty went to Namibia or went to Germany. Sina kimanyi. Okitegera byonna mabitegedde bulungi. Lwaki Museveni yeebuzabuzanga afukaana aba? Naye mubuuze abataka bajja ne Nabbosa mu State House okwogera nti baagala bayambako bagenda bala Ssaabasajja baali bagenda Nakiwogo bali bagenda mu Lubiri Banda bali bagenda mu Lubiri bamunaanika naye nga ye kwolo yakulazi yabali receiving bambula gye balaga naye ate bamala okutuuka eri asindikayo Sapina kigambo kya Luzungu lekiri mu Lumerika kya Lumerika bakikozesa nnyo mu system ya government nti omuntu bamusindikira ekiwandiiko nga either you know producing ebibaagala. Kati Museveni yasindika preventive arrest in Namibia nga bakolagana government ya Namibia ne bakwata abataka ne Mayiga n'ateekako ne banne ne bagaana okulaga abatakokola Ssaabasajja Kabaka. Nabaga mu kiwo time abasoiro bagenda kuva bakole controversial statements mwazire bulungi nnyo abazzukulu babazze musigenda kuzanya video ezo. Naye wonna toyina olabira Museveni. Museveni ali bbali era kuga nti talina kyamanyi. Kati yakozesezza okero lyemu n'abantu be okubalaga nti mwe kye mwakola to demonstrate kyali kikyamu nnyo mwanona image ya Namibia but to remind you this amanyi history bwe bate bazinga bawamba Bassekabaka ba Uganda ne batuuka okuma babatta nga tebyayogera tuli mu .com era tusobola kusirika ensonga lwaki twava twogera ensonga zino. Kati Museveni yagala kuzanya smart nti ye bintu bino tabiriimu but who controls Buganda and who pays Mayiga and who protects Mayiga? It is Museveni. So era ani eyawa Mayiga obuyinza Museveni ne Sale Sale. Kati obuuza Museveni weegandira luddawa kati wano wetulaga.
mu nkola ya Museveni bagiyita mpankuwe. Give and take mpankuwe. Bajjajjaffe abakulu b'ebika abatakambula musizaako amanya gayenze Lumbuye. Ndi muzzukulu wa Mazige Emuyenje Kansumete muri bulungi mujebaleko kati mu nkola ya Museveni gitumanya obulungi bwakuwa obaako kyogenda omuddiza batata mwagenda ne mutuuka ewa Museveni ne musaba ettaka n'alibawa lya buwumbi 9 n'obukadde 7 litudde mu bwenyi bwa Bulange Mmengo. Bazzukulu bammwe twagala babuuza Museveni mwamuwaki mu kumuddiza. Museveni mwamuwaki mu kumuddiza mwe nga bawadde ettaka lya buwumbi 7 obukadde 7 buwumbi 9 mubukadde 7 mwamuwaki mu kumuddiza ye ku yali ayagala ki kyemutagamba bazzukulu kyemutagamba Buganda. Gwe muzzukulu wa Buganda ali wano osuubidde Museveni abataka nabbosa yamutwalira n'abagulira ettaka mu bwenyi bwa Bulange Mmengo nga liri worth obuwumbi 9 obukadde 7 baveeyo bayineyine nga tanakyabajjeeko. Era osuubidde nti bandigenze Namibia bandivune boogera biwandibadde yagala okuwulira. Goza laki bakoze press conference ate bagambye bayanjudde bwanjuzi kizimbe kyabwe nga beetaaga ssente ne support. Lwaki tebayogedde ku nsonga ze basange Namibia? Gobadde osubire tebasobola okuva mu mukama we Museveni. Kiki kye bagenda okuzzaako? Bino ebintu wano wammanga tosuubira nti tebigenda kubeerawo. Bwe bina tebibaddeewo tosuubira nti bana bagenda okukola ebinaasinga ku byolowooza. Bino mbawa bigenda kujja okujja nga bagenda bikyusa. Museveni tata kibenga tanya kikene nyandusu. Sigameta bataka muri bibe. Munkwate bulungi Museveni tata kibenga tana kikene nyandusu. Wabula sagala munkwate bwe ngambye nti sigambye nti mwe bajjajjaffe muri bibe. Wabula ngambye nti Museveni tata kibenga tana kikene nyandusu. Olulimi Luganda mulumanyi. Tuganti totta kibenga tonna kikene nyandusu kati Museveni gwe muzanyi gwe yabatadde mu gutya. Tuzza tukuba programu zonna ng'abantu batusekerera wano. Kabaka bwe yafuluma ne baga propaganda n'agenda e Germany. Abaakomawo Kampala ne bamuwamba ne bamutwala e Namibia nga teri amaanyi ne tujja tukuba kerere. Ne tuleekaana bagaba abaana balalu ne tusirika. Ne tugaba bazzukulu ba Buganda n'abasajja bakulu bazaana n'abasajja bane mugende mwe kalakaase ku mikuwamba sizonna abantu bakikola bulungi nnyo. Ebyavuddemu abirabira bulungi nnyo ge maanyi gaabwe. Ne baba takabali makaze ko demonstration. Wadoteeko conference yo nebuuza nti omutaka munnawe ali luddawa. Bali bakoze ko press conference ne bakondeminga Mayiga. Ku bikolwa ebyakola Mmengo n'okucyankalanya Obuganda bonna tebakikolangako. Mu system ya divide and rule ekyo Museveni akikozesa n'akusimbirawo nabbosa n'akola ogugwe. N'akusimbira Mayiga n'akola ogugwe. N'akutera abalangira abakola bakola ogwawe. Buli omu nga ali kuwaka buli omu awakanya munno okusinziira ku interest ya Museveni gy'ayagala. What is the interest of Museveni within the Bataka fraternity? You know one. Museveni akimanyi nti ayagala kukyusa obulombolombo n'ennono bw'otya bwe bateekako kabaka ompya owa Buganda. Ekintu ekyo tuzze kikyogera nti ono ajja kukozesa abataka bano ng'abalina mu ngalo zaabwe 5 bamuyambeko okutuukiriza ekintu ekyo. Era mugenda kuwulira ng'entalo mu Royal Family ne mu Baganda bennyini nti ate abataka bagenda tugenda ono gwe tugenda okuleeta. Ffe nga ffe tusazeewo ekyo kimu kiteekawo mukitegere bulungi nnyo. Temwewuunyanga abataka batandise okutambuza emboozi ya Museveni tagooka tova ku layini
nga bategeeza bazzukulu ba Buganda batya tukume emirembe temukola fujjo Obuganda bwaliwo twagala busigalewo gwalabyeko y'omwana ezo emboozi muzirinde nga ziva mbataka kitegeeza indirect bagenda kuba kwa Museveni campaign ngera mu supportinga nti gwalabyeko y'omwana ebigambo mbirinde ekyo kyakubiri mulindirira abataka okutandika okuvumirira bazzukulu abali ku social media abavuddeyo okwogera ensonga zino bonga z'abalema ekyo nakyo mukirinde ekyo nakyo mukirinde nakyo mukirinde tugenze mu maaso omanyize mbwa bigenda kujja ne mulowooza nti nsaaga temwewuunya abataka nga batandise okulwanyisa muzzukulu wa Kayiira Gajuule atudde emugulu Musingo Robert Kyagulanyi Ssentamu bino bagenda bikoleranga mu nnyimbe mu nkuŋŋaana zaabwe ez'ebika mu miitingi ezitakkirizibwanga mu bantu nga bavumirira basiiga ettoomi nga basasula ssente ziri zeezo enteekateeka z'embagambye mujja ziwulirako bwe nnaaba nga wendi oba nga mwe muli byonna mugenda birabako n'agammwe enteekateeka esooka esembayo yiino mweteeketeeka okuwulira nga buli kika kirina bajjajjaffe abataka ab'ebika abakulu ebika nga bali aba mweteeketeeka okuwulira nti ebika kati birina abataka babiri ne bakatikkiro babiri n'abasukka mu babiri nga bano bo abaliwo ab'ensonga tekuli agenda kinyeegangako naye mweteeketeeke mu system ya divide and rule ng'ensobola ezireetedde mu bika ebyo ze zirina amaanyi n'okusinga bajjajjaffe abataka b'ebika ekyo nakyo mukirinde kigenda kujja nga nfundikira n'ekyo we tunaawunzikira mu katyabaga kano ke tulimu mweteeketeeke ebika ebigenda osigaza obutaka bwabyo nga n'amataka weegali bijja kuba bibalirwa ku ngalo mweteeketeeke ebika ebinaasigaza obutaka bijja kuba bibalira ku ngalo nti 1 2 3 4 5 ng'ebisigadde byonna tebikyalina butaka nga biri mu bbanga ate kasita empagi enkulu eza Buganda byebika bya Buganda kasita biba nga biviiriddwako obutaka waba tewakyali kika yenkola y'amayiga gye baasooka omutendeka nza muntegedde bulungi nnyo era ndowooza mutegedde bulungi nnyo ekigendera ky'abasajja buli kimu mujja kiraba wano era mujja kiwulirako bulungi nnyo nga bwe ngendo bibagamba wano mweteeketeeke bulungi nnyo nkiddamu mweteeketeeke bulungi nnyo ekigoba bantu ku mataka kigenda kunyeenyeetera mu Buganda nga kivudde ne ku ntobaze kingire ku mataka aga bulijjo nga teri muntu yenna agenda kunyega kabaye bataka abo n'olutalo n'olugenda okujja wakati w'abataka n'administration y'Emmengo luno lugenda kubeera sponsored by Museveni kubanga lujja very soon mululinde
tuvuddewo kalugende ku nsonga endala. Mwenna betekera okugenda ku matikkira ag'omwaka guno gabuze ennaku ntono nnyo. Ndowooza system mugira bwetambula. Bali mu kuyagga okulaba ani abanaabeera ku mukolo ogwo. Ye Najjinda Sylvia Luswata yatuse mu ggwanga jjo kusazadde wakati wa ssaawa 7 n'ekitundu ku 8 yabadde atuse mu ggwanga. Kubanga alina okubeerawo otaswaza mukolo ogwo, alina okubeerawo. Sisuubira nti Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba anaabakomyewo olwaleero anaabonekako oba. Wabula kye mulina okussa ennyo essira obwato bufa magoba. Abatamanya ngamba bano bena basomera amannya be bali mu lukolo ogala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Ufe nnyo okulaba nga mwetegereza biki bigenda maaso mu Uganda ne mu Buganda. Kubanga buli kintu kyonna almost kati bwe mutalwana nnyo kyandibanga kituuse ku nkomerero y'entandikwa yaakyo. Olw'ensonga eyo switchinze kati musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka ebigenda mu maaso mujja byetegereza. Tugenze kati ku general information eri political. Mwenna ndoza kansokenza nnyo akatambi kano. Kansokenza nnyo akatambi kano. Tusimbule Masati Mpuga nsambale group yo mutuule. Ngenda bale temugenda kuwulira. Kansokenza nnyo akatambi kano. Nze geto komanda. Geto fulakati. Nga abaana be bayita mu meeting. Ne babatuuza bagende beekalakase ku lwa Joel Ssenyonyi ku parliament nga baagala okulabisa Joel Ssenyonyi. Abaana abaaganye okugenda ku parliament okwekalakasa bakwatiddwa. Babakutte abamu bali ku polisi y'e Wandegeya, abalala bali ku polisi y'e Katwe. Ge mawulire ge tufuna obudde buno. Abaana abaaganye okugenda okwekalakasa bakwatiddwa. Kye twategeddeko nti bano abaali mu meeting abamu baŋŋambye nti ekintu kinene nnyo kiri mu sente nnyingi nnyo abagenda okwekalakasa babawa emitwalo 2 nga gwobeera olina Facebook ng'olina account ku TikTok oba ku Twitter ng'ogenda eri bakuteerawo ku payroll bagenda kutandika kubanga babawa buli wiiki. So Joel Ssenyonyi ssebo nsinzira wano okukugamba mukama wange sigala ng'olabisa abasajja bano, sigala ng'okola ebyo by'olina okukola ate kati balabise paka kuwulira bubi kubanga bo bennyini batandise okwekuba omupiira. Abaana be batumye mission abaaganye okukwatibwa bali ku polisi era ssebo mbadde nsaba okulabisa abantu bano okyalireko n'abaana abali ku polisi ewandegeya. Wano nze twalawo wano Ndetwale zendi twala ssebo nkusaba ogendeko ku polisi y'ewandegeya abaana be bawadde ssente ne bagana ogenda okwekalakasa we bali. Simanyi oba mujja kwetaaga lisiti y'abaana abo be bataddeyo bawowana amannya naye gye tufuna kati ng'abaana bali ku polisi babakutte naye bo baaganye ogenda okwekalakasa. So ekintu kino kiri mu kuteekebwamu ssente nnyingi nnyo. Njagala mwenna abasobola mugende ku polisi ewandegeya mulaba abaana abo be bawadde ssente okugenda okwekalakasa ku parliament balabise Joel Ssenyonyi ne bagaana naye nga zo ssente baziridde. Kwa geto mukimanyi geto youth tali fit era temubanenya lwaki balidde ssente. Geto youth tali fit eno embeera Museveni yagitaddewo. So tusaba mwenna mutambuze vidiyo eno abantu be bawadde ssente abalina bu Facebook page abalina bu TikTok abalina bu Twitter. So okulabisa Joel Ssenyonyi abamu bakibuuseemu naye bonna abatali mu kukola mirimu gyabwe bagenda kubakwata n'abalala baba bakuttedda. Nze geto komanda. Alright, tuyanza nnyo komanda Waiza wonna wooli mukama akugumye era kuwa amaanyi. Kansubira nti president we buno baka bunaakutuukako. Mr. President wonna wooli mbadde nkusaba akatambi kano bakakutuuseeko. Tugenda mu kaseera akakazigizigi akolekedde eggwanga nga Museveni nnyini abalaga nti waali naye akeesalo kyanga kukoya mutamiivu ng'ate n'oli ali eggulu afutubadde eggulu ku balugwala alaga nga waali kumbe naye byenda bitambulira bweru buli omu ali awo. Oli dere drinking general oba genetically modified general naye ali awo ebintu tabitegeera ensi etandise obbatabukako. Mr. President buno bwebaka bwabwe njala bakusalemba bukuwe. Ngenda kusaba olwaleero luno bono ofunye obudde bakuwa akantu kano kawulikize.
eri wa comrade banji nnyo betuyita ba foot soldiers n'abalala abandiyagadde okutuukako ng'omuntu bakubulira ebizibu byabwe nga tebalina access kutuukako olw'ensonga nti bafuna ebizibu bingi nnyo okutuukako ate abo bajja okomplaining oba okwogera ku nsonga zino bataalibwanga abantu abakyamu obukulembeze bwemmanyi nti oyagala nnyo okuwuliriza omuntu asookerwako n'asembayo Mr. President ngenda kusaba oyite bonna abaana ba foot soldiers botambula nabayo abakukuuma abakubugiriza wonna wobolaze n'ababeerawo mu ngeri yonna obayite nga tekuliiko mukungu yenna ava ku secretariat oba muntu yenna mu nabyabufuzi nga ava ku secretariat ofuna olukuŋŋaana n'abaana abo bo ne bwono bagaa temujja n'amasimu bo bajje bokka bakutottole ebizibu bye balina ojja bitwala ojja bewulira ensonga nti bwe bagezaako okweyabya eri abantu amu babatwala ng'abantu batalina mpisa tulina abaana bangi abaava ku mulamwa olw'okuba nti bafeesinga ekintu kyekimu nze bampita kaka mbobo ya mbuzi buli kimu nkikugamba nkikutira ku mmeeza abalala tebajja bigamba nenze mbikugamba Mr. President ngenda kusaba oyite olukuŋŋaana lw'abaana bonna abakutambulirako abakuuma abakola buli kimu obayite nga tekuliiko mukulembeze yenna ali waki ku kitebe oba waki obayite nga gwe pulezidenti obatuuze buli omu akubuulire ebizibu bya feesinga kubanga tetwagala kuddamu kukendeeza amaanyi g'abaana bano. The fact is abaana basanga ebizibu bingi nnyo ne babigambako tebafaayo. Mu magye mu nkola y'amagye amagye gabeera boosted by the commander okuba nti balina will eyokucommandinga n'ekukuma omukulembeze. The moment amagye tegabeera boost kitegeeza nti oba oli ku risk ey'okuba nti bagenda kuyingira mu system yo bakutuuseeko obulabe. Mr. President wonna wooli ngenda kusaba oyite ba foot soldier ne security team n'abantu bonna bomanyi nti baako nga tekuli mukulembeze n'akabeera ku secretariat ng'abaana bano bakubuudde buli kimu ogenda tegeera. Era ojja kumanya lwaki n'abaana abamu baavaako ku layini katono. Mr. President, the reality is ojja kumanya lwaki n'abaana abamu baavaako ku kuki ku layini. Wetugenda si walungi naye abaana bano basaana babuulire president bakubuulire president kino kiriwo kinebo olyoka otegeere biki kubanga olyo byotamanyi eri ebintu byotamanyi gwe just abaana balaba bazize ku gaadi ne bakutambula ne basanga ebizibu bingi tetwagala kuddamu kufiira omwana n'omu olw'okuba nti oba alina kyalumizibwa mu mutima tasobola kyogera wanakyogera bagenda muyisaamu eggalo omuga nti yeewaggudde biki nno. Buli mwana tumwetaaga atwala obudde n'abeera ku gaali yo. Mr. President wonna wooli nkusabye buno obubaka nze mbukusabye wonna wooli fuba okulangula abaana bano kubanga basinga ba MP nkiddamu ba foot soldier basinga ba MP bonna abasinga obungi ng'ogyeko particular ba MP bomanyi baliga 3 bana 5 abasigadde bonna ba foot soldier abasinga. Mr. President nkusaba manyi olina obudde butono olina ebyokukola bingi nnyo naye kye bayita abantu bano okujja okubulira ebizibu byabwe kigenda kuwa ekifaananyi ky'obadde tolina era okitegeere bulungi nnyo ebizibu abaana bano basanga batasobola kugamba ekyo binozo ebyogedde lumbuye gwawulira ng'onyiiza nnyo ngeno information efulumye wete ekigere kyo kiteeke mu nsawo as simple as that. Abantu tebajja bibagamba nze nkigambye mbyogedde kyekyawo nvuddewo. Tugenze ku nsonga endala. Ensonga endala yiino. All along tubadde tukola political shows zino. Nga twogera ebigambo bingi. Naye ngenda kusaba mukulu Joel Ssenyonyi wonna wooli ntegeeze ne public. Olutalo mulaba oluli ku social media ku mawulire ku ba YouTubers wonna between Joel Ssenyonyi ne gomutamanyi olutalo siriwo oyo mvubuka Musa Sekiranda olutalo lwa Anita Amongi lwa Mpuuga ne group y'enkiddamu. The ongoing war or scuffle which for them they say that it's a corruption saga between Ssenyonyi and the so-called Musa Sekiranda aka Dini Sawova. No, it's not all about corruption or because Joel Ssenyonyi is clean. It's all about the ongoing war between Mathias Mpuuga Nsamba and the new loop with the help of Anita Amongi.
kyekigenda maaso olutalo si lwa Ssenyonyi olutalo lwa Mpuuga n'Anita Amongi ono exhaust dini lwa sava exhaust efulumya mukka guva mu ingini nkiddamu dini lwa sava exhaust azini efulumya mukka guva mu ingini moto bwebetokota efulumya mukka kati dini lwa sava exhaust so si motoka si ingini leka Anita Amongi n'Empuuga n'akabinja kaabwe mutegedde bulungi nnyo kiki kiriwo kiti twasaba wano nga lupu wakafuuka lupu ntukugamba tumanyi muganda waffe nti ogenda sanga obuzibu in fact nebyali bigenda okukolebwako byonna twajja nitubyogera bakomrade babyogera ntubifulumya wano ne accident gye bakusettinga nzi najja ne breaking news wonne bakomrade balafuma information wali tokimanyi n'emmotoka zennyini ze baali bakuteze nazo wali tozimanyi era ffe tuwa breaking information so nkusaba otule wansi ogattagatta ebintu bino otegeere nekyenjagala ogatta ekikulu kyekiro wala wammanga let it be on record that parliament tekyasobola kuyamba muntu wa bulijjo wabula saagala ekibiina kya national platform kigende ku record nti bamemba parliament baaliyo nenga buli kimu baleka Museveni akola kyayagala. It is on the record nti ebintu bingi ebikoleddwa nga wabweru w'amateeka njagala ofuneyo olunaku lumu nga parliament ejjudde mukole muyise bill yonna oba mukole debate yonna ku kintu parliament ekiwakanye mukole kye tuyita walkout temudda mu parliament ya Museveni mugiremekere okuwala ebintu bino wammanga. One, very soon bagenda kuyisa amateeka agagenda ogenda against the will of the people okulonda abantu okulonda president eri etteeka lijja. Very soon bagenda kuyisa etteeka eritwala obwannannyini bw'ettaka ku bantu bagenda ddirisa njagala bagaba nyabo ne bassebo kino kibasaba mumpulirize bulungi oyinza okuba tonjagala ne for the first time ojja kunjagala kankunnyonnyole zino ensi ze tulimu zonna ze muyita western countries the developed countries zirina ebizibu mutamanyi bitya edda twakulanga tumanyi nti abazungu buli muzungu gola muzungu mugagga nnyo kumba abazungu basinga n'obugagga baavu mponga bye batambulira kamwanyi ekyo tokimanyi nkiddemu edda twakula tumanyi nti buli muzungu mugagga nnyo naye bwe tubazzemu ne tubabeera tukizudde nti abaavu bazungu baavu mponga byoya batambulira ku kamwanyi omuzungu abala ssente bw'ati omuzungu abala ssente gwe kyotasobola kubala omuzungu talina bulamu akola okuva bwafuusa omuvubuka mpaka gavumenti lwemujja ku mulimu nemuteeka mu kiyumba kimuyita ekyabakadde n'afiira eyo nga teyagala kumanya kubanga obeera ofulayer ng'enkoko eziri mu kiyumba. Ensonga lwaki kiri bwe kiti omuzungu yenna mu nsi yonna they don't own the right ku ttaka kyova olabaga simanyi property rent simanyi sima ebiki byonna omuzungu taba na buyinza ku ttaka. Mwe bajjajja mmwe abaalwana ne bagaziya Uganda ne bagaziya Obuganda baalwana okulekera bazzukulu baabwe nga ne mubeera n'endagaano obeera ne bwannannyini ku ttaka oziikawo olimako emmere osobola okukisikiza omuntu osobola okutunda nga tekulya kubye ku mukono. Museveni kyayagala okuleeta nga tewali alina buyinza na nnyinnyini ku ttaka kyayagala okuleeta. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku mayumba n'enkulaakulana y'ebitundu Chris Balyomunsi baliko enkyukakyuka ze bagenda okukola mu tteeka ly'ettaka eziwa gavumenti olukusa okukozesa ettaka ly'omuntu wadde ayagala oba tayagala nga zirinze kukkiriziganyizibwako olukiiko lw'abaminisita. Muzimu ku nnongoosereza zireetebwa mu tteeka ly'ettaka gavumenti ejja kuba yaddembe okukozesa ettaka ly'omuntu yenna lyeyagadde. Twogera ebigambo nitukuwa ne reference. Gwanoonyereza ku muzungu obulamu bwe babeeramu obulamu bwe buzibu nnyo naye gwe ogula akataka ko n'endagala n'ozimbako ennyumba yo n'oziikako n'olimirako eno mu bazungu tebiriiyo obulamu bwe busi bwangu nnyo. Ky'olina n'okumanya nti bw'ozaala omwana n'akulira naweza emyaka 18 omwana agenda
He doesn't care whether you are there or not. That will form Simbaga, oh, he's dead. No problem. Call me back when the burial arrangements are ready. I'll come and officiate his or her burial. That is it. Tebagala komai. Ekitali waffe. Ngenda kusaba gwe muganda wange. Member parliament ali mu parliament yeyo. Saagala kibere kuliko nti mwali mu parliament ebintu bere biyisibwa. Already parliament infu mukulu Joel Ssenyonyi. Nkimanyi nabagamba nti bagenda kulwana okuva Luyenge obwayingiro bwa lupu mpaka ekisanyi kyo kinagwako nga kirimu n'ekintu ky'okkotta. Ngenda kusaba constituencies zibeetaaga nnyo n'okusinga ekyo ekidula ky'ababbi. Kwata member parliament babakukkiriza munakukkiriza mu president obajje mu parliament. Waleme kubeerawo billion neeyita oba etteeka eriyita nga liriko nti aba national platform baalimu. Nkusaba kino kigenda kuba kisavinze time, kisavinze obulamu bw'abantu ne credibility. Kye tuyita credibility y'ekibiina kya national platform egende ku record. Omuntu yandibadde akubuuza nti lwaki ayogera ebigambo bino? Era mpulira omuntu agati lwaki muga nti owekitiibwa simanyi 500 million yakola nnyo. Njala kubuuza ano ng'atudde ano kafomo kange eggulama Columbia Broadcasting Service. Biru ki, teeka ki, minority report ki Mathias Mpuuga gye yakola on behalf of all Ugandans and on behalf of National Unity Platform. Ndetera biru oba amendment yonna oba kyetuyita minority report nga yasomebwa oba yakolebwa on behalf of the indigenous Ugandans abanyigirizibwa olyoka ogambe nti akoze yali akiikirira bitundu bye byakyama n'abakazi be na interest za Museveni za Anita Amongi period. Oli akugamba agireete mbu yakola ki? Wadde saagala Kagege Gomuginzo Lusereko Muhammadi Nyereko yali alese social media, yali alese etteeka lya social media nirimudibirira nerifa yalireeta. Wadde nze Sereko simwagala akimanyi ninga ate nze namuleta mu parliament kusooka naye yaleeta etteeka lya social media nirimulemerera n'alivaako. Mpuuga yaleeta tteeka ki? Talina. Kati awo tuvuddewo. Ku Lwokusatu ku Lwokutaano nabadde mbagambe bazanyira obutambi buno omukulu ono bwe yayitamu nga terwali lutalo wabula kisinga bakyogera lwali lutalo lwali basindise. 1. Bagenda kulwanyisa buli member parliament yenna owa national platform nga akkiririza mu president era nga akkiririza mu Joel Ssenyonyi nkiddamu. Anita Amongi, Mpuuga and Co. Company, they are going to make sure they fight each and every MOP who believe in Joel Ssenyonyi as well in national platform. They will make sure that they create propaganda blackmail against them. Very soon it's going to appear on social media or in the mainstream media. And check down. But remember parliament akkiriza mu Joel Ssenyonyi oba akkiriza mu national platform ne President Kyagulanyi Ssentamu bagenda mulwanyisa nga musibako amatu g'embuzi okumuliisa engo omukyayisa omukola kibaagala. Cutters of Mpuuga and group Anita Amongi sponsored by the state. Kati okowala ono yenna vulugu jjayo abantu baffe mugende mu constituency abantu bagobye ku mataka abantu balina ebizibu bingi nnyo mugende mubuuze ebizibu by'abantu okusinkubira mu pali temukyenda kimusobola kuyisa. As simple as that. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Awo nfuddewo nawo ngenze ku nsonga ndala. Omukulu ono atunanga ekyangu ekiganda gwe bayita oba yekagukagoba kagumba ono yali emabega w'envuyo gyonna egirumba Joel Ssenyonyi ng'akozesebwa Mathias Mpuuga Nsamba. Yatunanga ekyangu ekiganda bw'omutunuulira oyinza okulowooza ategeera kumbe naye embaata yaneeti etuddaawo. Kati ku nsonga zino ngenda sooka balaga ebintu bino wammanga mugenda kwewuunya. Abantu bonna bakozeseddwa okujja against Mathias Mpuuga Nsamba mugenda kwewuunya. Okumanya bana basajja basiru mugenda kwewuunya. Kansuke mbaddize katono nnyo akatambi.
mbatwaleko mu flashback nga tukyali mu kibiina kya Democratic Party. Soka weebuuza olwaleero bukyanga Nobert Mao ayingira mu kibiina ekyo n'akitunda, mwali muwuliddeyo abantu bonna abapya abazze okwegatta ku kibiina ekyo? The party was tewali kitegeeza nti kibiina bakisiiringa. Si bwe kiri nti bwe kiri. Goloza lwaki abali mu Democratic Party be bali aganaaga nga bakyankalanya buli kibiina ekiriwo nakibanyonyola ne bagamba nti bano baali bateeketeke Museveni nga abakozesa okukola emirimu gye egy'okudestabilizinga political parties y'okusigala nga NRM egenda maaso, kyekigenda maaso. So teweewunye bigenda maaso nti bakuliyetinga stories ne bakuliyetinga stunts na kugamba omusajja wa DP asobola okwokya ennyumba yo nayo kiramu ne mukazi we nga ye anoonya kye tuyita sympathy vote mu public bamulonde kubanga bakikola baze bakikola ebbanga lyonna mu kustaginga abantu okujja okwogera on behalf of their well-being. Ekyo tuli abakwatira nsawo. They are easy to compromise. Era compromising and nabo bakozesa the same system to compromise others for their own personal benefits. Bakikola bulungi nnyo. Ka group akali e Masaka akakozesebwa mu kulumba president ne Nuupu simanyi president namawulire abakumi ba president bakuba na mawulire era bichi bula era Nuupu temugenda gena Masaka bichi. The same group atempoga yakoze ensobi kuluno yakoze ensobi erina lubuto mujjukira kabiri kakabazanyi mwe mwagala byononese kano ka video mukajjukira kano I would really hasten to say that perhaps the motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Matthias Mpuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with the private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting him and the wife even took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with attempted murder by shooting. Mpuga, meanwhile, is still admitted at Rubaga Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagiri. Both Mpuga's car and Harriet Ndagiri's car, which was used to transfer him to Rubaga Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka Police Station. Kati Muge video jengendo okuddako okuzanya eyakoleddwa abasajja abali e Masaka abagambye bagamba Bobi Wine asirise abagamba Bobi Wine bwasirise nnyo atembu ku byampuuga avaayo mangu. Waliwo abanuupu e Masaka abaagala Ssenyonyi alekulire ekyaluupu olwa 1.7 billion. Naye omwami eyakoze presentation ya katambi ako ye Ssezaala wadde Mapuuga Mpuuga ew'omukyalo oli Ndagire gwe baakwatira mu loogi n'Empuuga gwe baakuba amasasi wabadde ekinyusi kya katambi ako. Akatape ngenda okuzannyira. Omwami bamuyita Mulindwa Emmanuel ye taata wa Harriet Ndagire gwe baakwatira mu loogi n'Empuuga ne bawuka bamukuba amasasi. Era omwami ono abeera ku bulooka amanyiddwa ennyo nga Mabeera mu Nnyendo we wali amaka ge. Musajja mubazzi alina n'ebbajjiro ku kyalo kyennyini okuliraana essomero lya Bright Grammar. Bright Grammar lino lyani siriri mu Mpuuga. Kati
video jengendo okuzanja kimenti omwami agirimu ayogera Sezaala wa Mpuuga azaala Harriet Ndagire gwe bakwata n'empuuga mu loogi mbawadde pulyambo mugitegedde buli manze video zenza akuluka bulungi nnyo oluka kigambo ku kigambo ndoza kati mutegedde video jengendo okuzanya omwami asobe bagobejjo oyo Sezaala wa Mpuuga omukyala Harriet Ndagire gwe bamukwatana mu loogi omukuba amasasi olyoka otegeredde obuzanya bwa basajja ba DP nze ngusobola nze kawuliriza omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti era nga ye mwogezi w'ekibiina kyaffe ekya NOP Right Honorable Joel Bisekezi Ssennyonyi ke kaseera aveeyo atangaza eggwanga ku bigambo ebitiŋŋana nti yakwata ekyoja mu miro kyakawumbi kamu n'obukadde 7 okulaabwa n'okutta lipoota ya Civil Aviation Authority ne Uganda Airlines mu kaseera we yabeerera ssentebe wa Kosase. Honorable Joel Bisekezi Ssennyonyi alabise emirundi egisukka mu gumu nga yeetooloolwako emivuyo okubikwata ku nsimbi y'omuwi w'omusolo. N'olwekyo kano kadde katuufu nnyo okuwa bannayuganda ennyinyonnyola ematiza. Nga bwe tulabye pulezidenti waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azaakola ng'awulidde omuntu yenna owa Nuupu nga ye akosijja kamalo kati bobanga mukulu Emmanuel Mulindwa taata wa Harriet Ndagire gwoyogerera mukoddomi w'ompuuga nga tetukulaba nko wantu wonna ku nkungana za Nuupu wadde okola ekimu mwe mulowooza tuli basiru terutegeera kati bobanga ne muwala we yasobola okwenda ku mpuuga de mapuuga gwe obwongo bwotaata oba olina bwongo ki okukozesa politics w'omukyafu bw'atyo oba olina bwongo ki awo tuvudde onza mbawadde bulungi nnyo kati bwe tugenda ku muvubuka ono Diini Lubowa Sava gwe bayita Musa Sekiranda. Musa Sekiranda tetwagala nnyo muwabule twagala tubalule omuntu gwe tudiringa naye. Musa Sekiranda yavuddeyo n'abooza lwaki Joel Ssennyonyi Bisekezi yakyusa amannya. Ne bamuleetera affidavit eraga nti Ssennyonyi yakyusa amannya officially. Mumubuuze ye amannya ge yatuulirako P7 kuna Kivubo Blue Settlement aga Musa Sekiranda yakolerawo affidavit okukyusa n'afuuka Savadini Lubowa. Yakolerawo affidavit. Ono affidavit twagire yakyusa amannya n'agajja mu Joel Bisekezi n'ayongerako erya Ssennyonyi gwe ssebo agaga okuva mu Musa Sekiranda weefula Dini Lubowa Sava wagakyusizaawa luddawa. Ate era kankubuulire mu Uganda abantu baddemba okukyusa amannya mu nsi yonna omuntu waddemba okukyusa amannya kasitaba nga agenze mu gavumenti n'afuna lawyer n'amuwandikira ekiwandiiko kye bayita affidavit n'asweyalinga okukyusa amannya kiri mu mateeka. It's not a crime. Ompulidde bulungi nnyo. It's not a crime. Lwaki it's not a crime? Bakababa David Sejjusa yali twatumanyi nga David Tiniefunza n'agenda mu baloya n'akyusa amannya n'ateekako erya Sejjusa. Waliwo yamuvunaana okufuuka Sejjusa? No one. Muwala wa Museveni ono eyava mu bufumbo n'aga nti kati muli wa Bisiyaga yakyusa amannya ge nga amaze okwawukana n'ebbaawe. It's not a crime. Yoseriti Baabulwa Rutabayisirwa mutabani wa Kale Nkisetetezide Nsanga Bisibe yakyusa amannya. Waliwo yamuvunaana? Nedda. So kukyusa amannya it's not a crime as long as nti oyise mu mateeka. Okitegeera kati mwe mudda ku gundi ne mudda ne mutandika okukola ebigambo mulina kirasi y'abantu gye mwagala okuteekawo nti abantu tebategeerera koddala abantu bategeera okukyusa amannya si musango kasitoba ng'oyise mu mateeka. Okitegeera bulungi nnyo. Kati ekiwataddemu wakoze ekintu kya buswavu nnyo. Kati ka video kenabadde njagala obbazanyira mutegeere nti omuntu ono baamusindika kansoke mbazzeeyoko emabega reverse. Omwami ono Nakigwanyizi ayagala ensimbi ng'aziisa mu kusala mugambo ku muntu bw'amala okumusalako n'amusindikira omuntu ayogere naye nti omuntu oyo kuvaako leeta ssente bwe ziti akuveeko gwe mulimu gwe.
Kati omwami oyo yakimanya nti ebintu ebyakolanga mu Democratic Party nti basalangako omugambo oli bati omusalako omugambo n'amusindikira omuntu waayi musajja akusazeko nnyo omugambo waki tomuwa ssente n'ava mu kintu kino ebyo DP yabikolanga nnyo ng'ebikola ku bantu ba gavumenti ne mu DP babasalangako omugambo ne bakikola kuba DP ebiseera bye yali eriwo ne mu FDC bakikolako kati bwe yazze n'atuula n'agamba no the main opposition ate nga tebanga mu record ennene ya Nuupu nina okumakinga sure nti mbasalako omugambo nsobola okuba nga nfuna ssente okuva mu bo ekintu ekyo yakyogera n'akiteekawo naye yali asimba kasooli ku lwazi kubanga mu national platform teriyo gw'ogenda kusalako kigambo ate akuwa ssente kuba ne president kenyiwa omusalako ekigambo teyakuwa ssente Dr. Ines Ridiriga wakimukolako teyakuwa ssente wakisaze kumuwadanku nyingi tajja kuwa ssente kati tuli ku ssente tagenda kuwa ssente kati yakututte mu kooti kati kyenjala kugamba kiri kigambo kimu kiri bwe kiti mu system empya ebyobufuzi eriwo either obeera ne sayidi yewagira oba etawagira bw'onoobeera nampawe ngwanga onoonya ssente bakukozesa mu byobufuzi bya Museveni ba divide and rule gw'ogenda okifiiramu ekisooka content y'obukadde obumbyakamu obukadde lusaba mugamba lwe baamuwa twabagambye baabumuwa lwa kintu gundi ripooti yagisoma buli video gyeziri kati ebiseera bisinga bw'obanga ogenda kulumba omuntu omwataakinga oba n'ensonga lwaki omwataakinga bw'oba tolina nsonga kitegeeza ogenda kufuuka omuntu omumbatuutu lwaki emyezi nga ebiri emabega ng'amaze okukyusa emyezi nga ebiri baba esatu nga bamaze okukyusa mpuga bamugyeewo najja ne mbagamba information n'enkusefu buli kimu ekigenda okubeerawo Museveni bwakitegese Anita Amongi sereza bagenda okuyita n'ekibalama yennyini bamugye Nairobi ne bamuleeta oyo yennyini yamukolako interview ne baleeta olisi mwe bamagombe ne batera ekisajja ekiriawo oba kinyarwanda kibeera nnyo ku leediyo ya Bundi kibeera nnyo ku leediyo ya Balamu ekyo ekireekaana ennyo ekyasaamirivu ne kigamba tugendagenda mu kooti nupaddewo biki nenzija kennyini nenkuba information buli kimu nekiwa ku ttaka nekibalamu ono yamukolako interview mu same contest yennyini bamuyita Kagombe kati weewuunye after 3 months nga mission ezimaze okugwa what happened badde balina okuddamu okuretreatinga badde mbalumbe buto mundu bagibalumbiddemu yeeyo naye nga zonna mission zasookerawo ono muvubuka kati bw'oba ogenda kwataakinga omuntu oba okufuna kye tuyita health argument eri omuntu oba n'ensonga lwaki ne bw'ojja n'ovuma omuntu n'omwabusinga without a reason eba tekyali health argument no eba efuuse character assassination you characterize someone and you assassinate his image okitegera bulungi kati omwami ono mu kavidiyo kano mwenna mbadde saara kazanya naye njala nkabazanyire mu kategeere nti omwami ono ekigendererwa kye yabadde tekikyali kati nti oba ayina ekintu kyakola ebigo bya sokogera mu kavidiyo kano byokka bikumala okutegeera nti ono bamusindise naye tagenda kumalako na kintu kino wulira mwakalabyeko njagadde obbanyula stories no muzitegere bulungi nnyo ke kano kavidiyo golowooza okujoyininga NUP okubeera PR waayo does it really give you audacity okuba nti ofuna sente zitegerekeka ekyokubiri oli musiyazi eno kirayi muto gitaddeyo lwakubamba bino bya defamation weekwese mu bya busiyazi kubamba kuba enkya n'eggulo ekyo nawe okimanyi gwe walayi ngenda kuvulunga mu bisooto eno wazanye n'ambizi ampeta lubowa ejjembe litambula lyogera gwe kamusisikalwa mwekuŋŋaanye mujje muleete ebipapula byammwe tugende mu kooti tuwambalagane bw'ompangula nga nkusasula bwenkuwangula ngenda kugattako bino bibiri olina okulizayininga ku kyaloopu oyinza okuba walumbye omuntu gw'otamanyi gwakulira okulya enguzi ne babaka banno bakuwangako obujulizi oyagala kwefuula mugezi mwana ng'ate oli musiru amagezi tolina okwogera nnyo oluzungu tekitegeeza nti nno otegeera you're not intelligent enough kansooke nkumalirize wano nga tetunnayingira kooti kati ne bino bw'oba obyagala bigatteko you're not intelligent enough nagamba wasomanga stories endeese ekitegeeza nti nze manyi gye nazijjanga bwe mba nazireetanga n'ozisoma ne kakati ngenda kukusomesa gwe weebuuze alright
awe tugenda okukolera mu ka forensics akatono ennyo mu biga by'omubavubuka byayogedde. One, bw'ogamba nti ovunaana Joel Ssenyonyi okulya enguzi n'omugamba nti musiyazi, kitegeeza claim yo eya corruption eba efudde nga tennatuuka ne gyeraga, kubanga oleesewo accusation ate public gyemanyi nti si ntuufu, it's a blackmail or propaganda. Already kiri kyoba oleese kiba kifudde. Okitegedde? Ekyokubiri n'omugamba nti yafuna 1.7 okutulira report ya Supervision Authority ne Uganda Airlines, ngate omusajja presentinga reports ebiri. Anita Amonge yakusindise n'agamba nti airline yasibe togisoma someno mbukubanga eri yalinkinga. Kati wano n'ogamba nti era bwe nkusinga ogenda ku resigninga ku bwa loop. So what was the context? What is the main reason as to why you are doing this? You want him to resign as Nup gochiddemu oba oyina kubanga one toli member parliament kyekisooka, ekyokubiri toli muwagizi wa national platform, toli wa NRM, toli wachi ate bwe tuba tuganti abantu abalina public opinion togwa mu kiti ky'abantu balina public opinion rensonga. One, history wo mufu oyina kubeera na mukomera. By the way, kati gwe kasita walese idea nti ogenda ayina okulisigninga ku bwalu, kitegeeza nti already olaze interest nti waliwo omuntu akusindiikiriza nti kino mukikola ono ave ku bwalu. Mwanakye mbate mutegeera ekyo. Mwanakye mbate mwafunyeewo makulu gaakyo. Abamuwadde scripture gisoma tebamubuulira biki wayina koma kuwogera kasita alese muntu resigninge ku bwalupu. What is the main intention of this guy? Kasita alese muntu resigninge ku bwalupu kitegeeza nti yalina conflicts of interest. Nenga bwa mwekwesemu babega vuga kitwale. Nenga tamubuulidde lwaki agenda kwogera ekigambo ekyo. Omanye ebigambo bubwo byogera. Kansoke mbwaye kakodyo kamu. Bobanga otudde n'omuzungu akubuuza mu interview, omuzungu akusuubira ebintu bino wammanga. Omuzungu asooka n'asoma olulimi lw'omubiri gwo kye tuyita body language, n'asoma facial expression yo, n'asoma eye contact. Bye bintu ebyo bisatu. Omuzungu asuubira nti bwakubuuza ekibuuzo amaaso ge n'agage oba olina okuba nga gamutaddeko bw'oti. Ate ekibuuzo bw'akikubuuza ayagala direct answer, source elaboration. The moment you elaborate, omuzungu ategeera nti gwe tomuzzeemu question yo. Okitegeera? Kati yo omuzungu wa picking era kyagenda okuwa oba kyagenda okujjako. N'ebiga by'omugabi byennyini goba document abantu abasinga obungi okwesula interview ku embassy oba n'okwesula interview gye bagenza okufuna asylum. Kiva kukwasa mebigo byasaba bitirivu nyo batakubuza n'oyogera ne jjajjawo gye bamuziika nani amutta naye ne afaate ne amusikira ne atwala ebintu bila n'obiteeka ku meza. Muzungu tabyagala. Okitegeera? Kati ebigambo ebiseera bisinga byogera bireflectinga nnyo ku muntu oli okumanya kyayagala. Omumerika abakubuuza nga mbega oba judge oba lawyer yena akubuuza ekigambo nga yayagala kujja ku mulamwa afune ekituufu ky'abadde ayagala ne kesi yagittiraawo. Kati omwami ono biga byayogedde byonna kasita ataddemu ekya ombwalizayininge ku bwalupu kitegeeza nti abamusindika we bate kirala. Ye ng'omuntu si politician, si member parliament, si whistleblower, wabula ono propaganda machinery oba machine gye bakozesa okulwanyisa omuntu yenna ne kati ensi ya mubuuse. One, tuyinawo enteekateeka enkulu eziri mu mateeka. Enteekateeka esokerwa yoseritiba habula tabasirwa tabatawakalesere muzide ensanga bisibe ayagala okumenya Nup era he had spent billions of money okuva Nup yatandika mpaka olwaleero
batasobola compromising abasse abala bali makomera. Museveni singa abadde alina obujulizi obuluma Ssenyonyi n'Anita Amongi singa baatebolinga dda Betty Kamyanga yajja mu parliament singa bagulako dda Jolo musango singa Jolo yavadda mu parliament. Olaba jaza kata kwata wadde ku koine eyangali. Nkiddamu. Olaba jaza kata kwata de koine eyangali kuba commissioner. No. Simple logic. Kati. Abalya sente za cooperative union. Aba NRM. Bali makomera. Tebalina kyamaanyi kye bakola ku Museveni. Wabula Joel Ssenyonyi asobola okurepresentinga Uganda ku international level. Asobola okukola minority report n'eruma Museveni. N'agaba mu parliament bafulume. N'omuzula nti yalidde sente nga Betty n'ankwate Betty Kamya yafana okuzika ne kugwa mbugalu bindi bwe. Yandibadde Betty Kamya yajjedda bugomesibe n'obuno bukusuuti nga yazedda ne bufayiro. Kitegera. Olaba asibe Geraldine na Mirembe. Ono mukyala gwe yava mu NSF kwa bamukwadde mu kitundu bamukwadde mu department ki. Bamulaba mutekeruzira. Naye ate kati kankubulire omuntu ayagala ennyo n'opwegwe bamuyita Museveni Mpuuga n'Anita Amongi. Olwokuba nti mateeka tebamusobola. Tewali evidence y'ensonga bayise no mbigambo. Bayise mbigambo. Ye system gye nabaga nti Museveni yagikoze okuba mu myaka gy'enkaaga ng'akozesa wano. Kiyakola kwa Amini nti yali musezi yali yanga abantu yatta abantu bambuuza Amini abantu yatta bali ludda wanga ankazi tewali wadde n'omu. Natukanoga nti Amini yasasula abayindi information ebanga yasasula nga ne information wali nenga bakozesa kigambo. Amini yatalumu Amini Museveni Amini si yatalumu Museveni yiba talumu Amini yatabeni chwanuka Museveni kenyini yatabeni chwanuka mbakozesa wano singa bayina evidence basi bakuwa Olivia Lutayi bisonkole bya masasi ne bagamba mu comrade Masaba Faustin yayoche edduuka oba aliyocheza kata Masaba boyi wange kuliikayo ngolaba wali kata bagati wayoche edduuka na mutumba na waludda wamwe ebisoge mbwayoche edduuka ngoli kata waliocheza mu bluetooth waliocheza ku wifi kiki kati ebintu bino tubagamba ino kubera very careful nnyo nga muwuliza abantu nga bano machinery ya Museveni gyali asinga okubeera naye mu propaganda bali omuyita Tamale Mirundi senior Tamale Mirundi senior system yaabwe yennyini eyakabano n'emukuba n'emufulumya tovula nti olumu ayogera ebituufu omu ayogera ebikyamu kubanga system yamwefulumiza kati system eyo neyagala ezimbe mutabani we mu ngeri y'emu akuba nti ono ne Windows tezigatta bulungi n'alemwa kati badde balinayo okunoonya omuntu baleeta abantu bangi nnyo bakole propaganda blackmail yagaana kuba tebalina logic kati kwe kuleeta ono bw'alina logic munnamawuli kumba alina ebufumuzibu ono ekisookera ddala ye ng'omuntu mwavumuzibu alinga mmesi yamukkereza yagala ssente ekyokubiri alina anger management mu mutima gwe nti akugambye nti ye yaleetanga amawulire oli n'agasoma bayigawo kansoke nkoneke wantu awo engalo zino tezenkanankana ziri ttaano ebulugalo liriko werukoma kitegeeza nti tetugenda kwenkanankana owulira oli bw'abanga ali ku kamera agenda kusoma mawulire ebeera yakutte kamera ereba awandise scripture eriyo wa makeup eriyo abagenda okugasaka so bobanga gwe wali mu section ya kusaka mawulire wali mu section ya kusaka mawulire nga jo deserving okubeera so si ku main camera wali ng'osomera abantu kubanga tewayina face yo endowooza yo n'ebirowoozo nga neba uteeka mu kamera toso olobera mu kamera ya Facebook ya TikTok ng'olina obukooko obuyimuse olina emisalesale oyogera ebintu toyinamu ate esoma mawulire tovula nti bawanga Ssenyu yayinamu ati physically ng'alyoka okusoma mawulire twawule emirimu owulira abalimisi batufumbira emmere mayumba gaffe bagirima gibetera mu tugisanga mu tendo tugigula tugiwata tugifumba tugirya buli muntu alina omulimu gwakola mu nsi
kati gobondo olumba omuntu musime gwa mususu wa musasikira nga mawulire omulimu gwo gwali ki ku TV omulimu gwo gwali ki kwali kusoma mawulire kugasaka kukwata kamera kola kikwali kusaka omulimu gwa Joel kwali kusoma mawulire mwege mulese as simple as that toina art ne mu byokolera toina art olw'ensonga bw'oba ogenda kulumba omuntu osooka mulumba n'omanya ngenda mulumbira ku ki noba togenda mulumba nga bw'omusindise kukola propaganda sooka obe propaganda wegenda omukola besinga ku ki naye tolina tukitegeddeko nti Museveni akozesa abantu n'abawa amaanyi ne mwepika amalirizaako akozesezza ensobi nga public ekutegedde era mu kavidiyo ako nkubuuliza omulimu gw'omutuufu gwali kukola ki kaadi yo yali esoma ki wano staff kaadi yali esoma ki oba occupation yo ku NTV yali esoma ki wali news reporter wagenda gachimano ogata n'ogateekaawo ba producer ne ba editor ne bagayitamu ne bagawa Ssenyonyi n'agafulumya gwe gwali omulimu gwo tekwaliko presenter. There is a difference between a presenter and a news reporter. So gwe omulimu gwo gwali kunoonya mawulire n'ogateekaawo ba editor producer ne kati tolina kyovunaana musajja kakkana ate buli kimu kitwale bulungi musajja ensi togenda gyeteekako ogisobole ensi egenda kukuba omuggo gumu ojja kufa ayina kino kankikutegeeze bannayuganda baagala nkyokacyoka both abali mu diaspora n'abali ewaka system bagisobe bagitegedde yolona amasomero twala abaana be basome ebweru kubanga balina ssere esobola basomesa jama amalwaliro batwala abaana be bajjanjabire kubanga basobola okukikola katoyina muntu ali mu nnaku ye bw'ojja kunyumiza mboozi zo ezitakwatagana ng'empale za mukamaawo wabula kyenyinza okukujjukiza kiri ekintu ekyo amannya go gw'eddiini Lubowa Ssaava oba Musa Ssekiranda unless ng'oli wa akabano naye ate akabano aka Museveni so si akabano akalala nkikuddamu kikutegeeza amannya go gwe Musa Ssekiranda oba ddiini Lubowa Ssaava eke toli wa akabano bw'oba oli wa akabano tusikali aka Museveni they just use you nga toilet paper anytime basobola okwetekkula nga tolina kyogenda kozaako ate njagala nga nfundikira kugambe na kino ne bakomre limwe nakanki bagambe omuntu eyakusinza aba yakusinze mukazi muno bwakusinga obulungi tomuyita cowlight oba tomuyita makeup musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu oba kyetuyita elephantiasis ompulidde bulungi nnyo okufuna kuba kukola okwogera tekuvaamu byanfuna wabula olina kukola ate omukisa tegwenkanankana omukisa gwa muno toguzibira kkobo buli muntu alina olugendo lwe lwalina okutuusa n'okukola bw'onodda mu kukola by'oli mu kukola essaawa zino nga gwali osakira amawulire kati ye leader of opposition what went wrong during that period so njagala omuntu ne obanga wali omumanyi oba ali obaddeko naye nga yakusinga accept nti omuntu akusinza aba yakusinze oba omuntu wasoma naye ng'ali ku level yakuleka mubuuze kino wakikola otya so si musika musa wansi tebijja kuba birungi kubanga omuntu buli muntu alina omukisa katwagamuwa ne bw'olirwana omuntu nga yakusinza omala biseera ojja kumaliriza nga ofudde yensonga lwaki abantu abalogo ku kyalo baloga nnyo abantu abalina kye beekoledde nga n'akasente ke yandibadde agulamu panado lwaki lyagulamu ssere alwanyisa omugagga naye omugagga gw'olwanyisa yatuukako ati awo yamala kukola so si teyadda mu bikolwa by'akalogo kalenzi gy'okoma okwagala okubeera ku muntu ng'omuliko omuteekako fitina muganda wange gwofa ye si yafa kuba yetamanya na kumanya bayira abalogo mulina ekizibu kimu okwata essente ogenda n'ologa omuntu ng'omuntu takumanyi ali ku bibye birala nnyo n'omala ssente zo n'obudde tagenda kumanya olw'ensonga si yakkirizamu tabirowooza nako gwoza si buli muntu yali akkiriza mu bintu bimukola singa ensi eriruddawa
ennugumbi mukendeeze ennugu mugende mukole. Ompulidde bulungi nnyo? Mugende mukole. Ekikutawaanya olaba omuntu gw'omwali naye nga kati ye leader of opposition ava ku nnyonyi gwovuga akagaali kasewajjuba ne taxi olinnya nnennye bakusowayi sooka osulekawo ekabusu sooka osuleka ewandegera n'ekikamera kyo naye nga gw'omwali naye bw'olabaga musiiwuufu ali kati ennyonyi taziva kati kikuli mbwongo n'abantu abulijjo abantu balina ebintu ebyo ne kagonde kano katuuka kati awo nze nali nkasinga tekalina kyekali nali mwana kataka gye kali ekyo ekintu kibi nnyo tulanga obuuza omuntu yakikola kyo kutuukawo okusinga lonobeera n'omutima omuntu tunakyo jja musobola mufuukako tulina bwe abaana abaakulemberanga mu masomero bano gye saa zino tobalaba abaali abasiru bavuga zibenzi bavuga zimpenkoni bayina amataka bazimbye zigulofa abaali bafuna first grade they are nowhere to be seen kubanga bamanya weakness yaabwe one ensi kukola sikuleekaana era mbakubiriza mu kiggwaro gikyaliro muyigiriza abaana okukola yes kirungi okuwa omwana buli kyayagala naye muyigiriza okukola aleme fuuka ngalo bunane kitegedde bulungi nnyo so yeeyo simple logic gye tubeera mu nsi muno omuntu bwakusinga kikkiriza baakusinze ova ku muntu ng'amanyi weakness ye n'agifuula added advantage n'asukka wali omulowoleza gwe ng'omanyi tolina weakness ate n'osigala wansi. That's the big problem some people they have. The moment omanya weakness yo n'ogicapitalizingako n'osobola okubeera ng'oli successful osinga oyo atamanyi weakness ye nga ye alowoleza mu kaseera kuba nti agenda kulwanyisa bamusingako. That is wrong. No, omuntu abakusinza bakusinze ne bw'olikola otya. Eri abantu bangi nnyo nga n'obote kweri abote kwali bamanyi balengeza ngono luserwa jjo okola mulengeza bwe bati. Eri abantu bangi nnyo balengeza Kyagulanyi bwe bati naye nga badda mbisengo ne bagala kasajja kusika kasajja kagumu we bali balengeza kya ne batuka mbisenga kasajjako kasajja katufukidde kizibu. So njala kuwa ekifaananyi okitegeke nti ne president Robert Kyagulanyi Ssentamu eri abaali bamanyi nti babeera naye we bati naye kati bamulaba awo njavaawo abasobodde omutegeera omukisa gwe bagweyambisizza abakyalina obudde obugezako mulwanyisa tebajja kusoma agenda ku graduatinga mu mateeka ogenda kumpulirayo empisa emu nga naye zeeye kusoma kino kibagambye president agenda ku graduatinga very soon ogenda kulira ng'empisi emu naye zeeye kusoma ng'efunye kosi ya kusoma oba cosmetology oba bino byabagole babayita baani bano kino kibagambye waliwo embuzi zigenda okuddayo okusoma eriyo munansomya ebiseera bimu okuseka waliwo bintu bwe ntunula ya Uganda ng'ensi n'abantu abagirimu n'ebintu bibakola weewuunya nkidda weewuunya weewuunya ng'oli takkiriza nti gumbya wano omusajja nsinga kituufu naye nkoze nti omwebuuzaako nayagala ataakulwanya singa tekisoboka abalwanyisa kyabwe bamala bakkiriza musajja w'amaanyi ate nosa musajja nga bamutuuziza ku seeti ng'ekigambo kyayogera talinaako omutwe n'amagulu wabula ali siriasi nnyo akaze n'amaaso bw'ati nga balumba Kyagulanyi n'omubuuza nti kati singa tubadde mu nsi erimu amateeka osobola okujja ku seeti n'oyogera ebigo by'oyogeddeawo nga tolinako bugi agenda nawe mwe tuba tunoonya ssente ifo tuba tukolera naye olaba nga mugambye yogera abeera ku ssente nayogera bwati naye mbwa singa tudda mu mazima osobola okuleeta ebintu byogera ku Kyagulanyi ng'obina obujuza ate kati tulya ssente tukolera ssente tubimanyi naawe okitegeera naye nga amazima bagamanyi okitegeera bw'oba omanyi amazima ng'ogamanyi bulungi nnyo either sirika kola ekikutwala mu maaso oba ekiyamba okwongerako eggwanga lyo by the way kambabuulira ekigambo kino abaana bonna bayingira struggle dewalo nga bakyagirimu oyinza okubalaba nga abaavu ne balina kye baagala ku mutima baagala nsi yaabwe abaali baagala ssente baagenda ne babloga abalina okwagala ensi yaabwe bakyali ku social media kuno bakyakola emirimu gy'eggwanga abaayagala ssente baagenda
kuno eri abantu nga bakola politics nga balina ssente zaabwe nga tebeetaga kufuna office yonna webali nga twatandika nabo ku social media nga si blogger commentinga sharinga supportinga nga akikola ku lw'eggwanga lye abaali balina main interest nga balina position balina basuubira bavaako dda ketuyita akasengejja Rogers uno mulamu ganda Rogers dumulaba kono abasajja basooka mu struggle nakati bakyaliko ng'omuntu waddala takubulira abeera ne bamukolako effujja ajja kubeera mu ngeri yonna tuba tukozeko effujja tukyaliwo nandibadde sibira ku social media kuno kuba n'ebyokukola bingi nandibadde sibira ku social media kuba n'ebyokukola bingi nengamba no kulw'eggwanga lyankanzijje oba banvume bakola banvume amazima gamala ne gavaayo eri abaana kuno 24/7 omusanga ku TikTok omusanga ku Twitter omusanga ku Facebook kubanga eggwanga liri muluma tosobola mwawula ne struggle gobaawula omuntu okukyusa obwongozeza embaata za neti tokyusa omuntu ayagala eggwanga tebamukyusa timing olina sharinga video from nowhere negenda viral nengo mbuza video wajije wajikutetinga tasobola kunnyonnyola if it is very easy Museveni to divert people from to that level that means tukyabula mu okusomesa abantu yensonga lwaki tukyali wano yensonga lwaki tukyali wano twandigambe twasomesa abantu batugambe abantu myaka kati gy'etaano tuve kuba banyike no ekya abasimu si bangu nnyo bakujja mu busiru kuba ye buli kintu alowooza kituufu wakirabidde eri abantu nga alowooza nga kiwuugulu bwe kyewunzika alowooza n'ensi yonna yeewunzise n'abaliwo beewunzise ye abeera bw'ati such people are very many in numbers nkiddamu eri abantu ng'alowooza ng'ekiwuugulu bwe kyewunzika manyi ekiwuugulu bwe kiba kyewunzise bwekiti nga kigenda okwebaka buli kintu kyonna kibeera upside down kati kyo kirowooza nti buli kintu kyonna kiri mu mbeera bwetyo kati eriyo n'abantu bwe bato nga bo beewunzika balowooza ffenna tusobola okwewunzika tetugenda kwewunzika towewunzika ku lwansi yo eyo Uganda nsi yiyo Museveni siye Museveni mugwira tetwetaaga njawukanamu bakulembeze tetwetaaga njawukanamu bantu bakola mirimu gya struggle no our main enemy is Museveni not me not other person not other one ffenna tulina gole mu yakukyusa ggwanga eryo eyayina nga yajja kunona ssente yazifuna yagenda abataano na ssente wetu tugenda kubeerawo wetuli mpaka lasiti abatakima ssente nga nze eggwanga lyange linnuma n'okusinga omuntu omulala yenna n'abantu abalala nsate okuvala nakimanya the end of the Lord is kufa nagamba akatuzaabeko emipiira kubanga Museveni had an idea that the moment I get out of the prison at least nja kusirika nga lwebasirika nagamba no kati kankulagireko bwereere era kyali surprised okuba nti omusajja guno nazo ndagala sisobola kutya wendi mpaka lasiti washtegera oba tukyalina kyogenda the end of the day ne bw'onobanga olina billions of money tosobola kugula bulamu katonda ng'asazewo you have to go nobanga osula mu luxurious apartments hotels simanyi olina biki the end of the Lord you have to die and others they will call on you olina okuvaawo that is it no retreat no surrender ne bw'onogamba gwe tuli mu struggle emmotoka ejja kukuba boda ejja kukuba ojja kufuna sirimu ojja fiira mu bwenzi ojja kwagwako accident omukazi ajja kukuba akabazi omusajja ajja kukuba akabazi neero enkoberi yabwe ino olina okufa yensonga lwaki katonda mugagga nnyo lwaki mugagga Museveni atta 10 lunaku mu Uganda ne bazaala 3 buli lunaku Museveni atta 10 ne bazaala 10 buli lunaku okitegera kubanga tamanyi logiki ya katonda kati nawe atasobola kusoma logiki ya katonda gwe abeera ne weteeka ku nsimbu simanyi tolina kyogenda kukungula boyi wange
emmere gy'olya otulo towebaka abaana boolina na buli kimu kyolina kyekintu kyo kyolina mu budde obwo kikozese mu budde obwo kikozese kikuyamba okuyamba abaana bo ne bazzukulu bo tolina kyogenda kujja ku nsi kuno tolina kyogenda kujja ku nsi kuno lwanirira ensi yo ku lw'abaana bo ku lw'abazzukulu bo tusinkana ku Lwokusatu video wedde buli omu Mukama akukumire gy'atakumira mpera tujja kusinkana ku Lwokusatu saa zijja kuba bbiri eza bulijjo okujonga waliwo kikyuseeko kyonna within the spirit of today and Wednesday. If there is no, tusinkana ku Lwokusatu musabire eggwanga Uganda mweyongere okwenyweza munzikiriza mwe kwagala enkyukakyuka ne struggle temukyusa bwongo wammwe eyawukana ku mugendo yeefuka kaasa totyanga muntu kwogerako nga nfundikira ofangayo nnyo okwagala omuntu wakulima empindi ku mabega kubanga mu kulima empindi ku mabega omanyiramu kiki ekituufu ekikuliko weewalanga nnyo omuntu wakusuutasuuta kubanga aba alina kyakwagalako kubanga akanaakulyako amenvu kajja keesesa nga nfundikira mpuliriza bulungi wuliriza nnyo wa obudde omuntu wakukolako kye tuyita criticism kubanga abaku olumu aba alina ebintu byakugamba gwe nga tobyemanyiiko muwulirize biwulirize ojjemu weetereze bweba tebiriimu mutunuulire muleke kubanga amala n'akwogerako ebitakwatagana n'akoowa omuntu gwe weekengeranga ennyo ye muntu ajja n'akugamba you are so beautiful you are so handsome kumba owunya akamwa you are so beautiful ngono obukooko bwagenze offside bulabuli Japan bulabuli Malaysia oyo mubi nnyo kubanga takuwulidde kituufu niyo omuntu agati gundya owunya aba akugambye ekituufu mwagale nnyo onagato ekitogi esaati nga tewagigo tukubye ekikalu mwagale nnyo niyo gati brother wanyumye ngene kooti erimu ebituli ekyo nkugambye omuntu akosuuta ennyo mwegendereze nnyo aba alina kyakunoonyaako nego tuyita criticizer aba akuwoninga nga nfundikira mulaba njala mufune ekyegendera mufune okugeragera enya kuno abakyala bombalaba omukyala yenna abeera inspector general wa mukyala munne ku mukolo oba mu kkubo oba mu community wantu wonna ladies they inspect themselves they way how they dress they way how they talk they way how they behave na buli kimu kye bakola lwaki kubanga naturally they inspect they criticize each other but within that criticism bamanyirawo ensobi zaabwe olaba omukyala kati yalowooza yanyumye the fact is ogenda tunagobaga ti yanyumye ngerengo yeyambadde ziyawo nagalaale kati oba yekubye meka oba yekubye biki era ogunagobaga yekubye makeup ng'ebintu tebitegeerekeka olwo no bayambadde bigato by'emeka ngere ekiketu kiyambadde kifu okitegeera laba nno oli obukoko bwe yataddeko nenga de facto ogenda otumde obukoko bya ng'oyinza okulooza oba zino ziddole zino za plastic eziva e China ng'obukoko buli nga kyakugambye kyekyo nenga uga mukazi anvumye takuvumye eje tuyita positive criticism kubanga aba akubuulira okitegeera bulungi nnyo eri atajja kugaga wanyumye nenga buli muntu agenda kutunagali ono yeyambadde biki nenga wafulumye wakati wali wakugambye wayambadde tebifu abakazi naturally they are inspectors asobola ku inspecting ako nakuwa information nagikubuulira goza laki mu relationship omukazi yasinga okulingiriza omusajja abakazi naturally they are inspectors they inspect each and everything muyinza okubeera mu nju ngolooza weebasinga omukazi y'amatu gali waggulu bwegati awulira buli akayite g'oli mu nju ofuluta olinga generate weddemu diesel ng'omukazi awulira mugenda mu kigo ky'abakulu omusajja n'ogweri y'omukazi asigala awulira kyobola ne basajja battira mu buliri kubanga natural omukazi inspector he can inspect kyekitone kanunda kiyawamu kimutamanyi mu basajja abakazi kanunda mu bitone bingi nnyo akera ku makya n'afumbira abaana n'akuliisa n'akugola n'akola buli kimu nenga golimbuliri wafudde dde yakumaliriza yakutaddaawo yugo bayita omukazi omuvangako kyobola kedu byagamba nti God bless the woman omukazi kanunda mutonda nga so automatic machine togisobola giveeko girabe edduka okitegeera bulungi nnyo
kati abakazi mbatte Katonda yabakola yamayibwe yabakola naye bamulema okutegeera Katonda yava ku bakazi n'abalekera ensi Mukama bankume video ewedde mwe mwagala nnyo ebyonoonese video ewedde mugende mwebake video ewedde mwagala nnyo ebyonoonese kisinkane ku Lwokusatu